Surundu Samuel, Sali Vincent n'Okanya Joseph nga bonna bakozi mu kitongole ekya Security Group be bakwata abazungu aba Bulgaria abagambibwa nti bali bagezaako okubba ssente ku maka ATM Nateete. Kwe cooking emundu n'abateeka ku gun point. Ono munne yaliko warako bwe yalabe ekyali kigenda mu maaso naye najja. Ono n'ateeka gun point bali ababiri abaali basigadde mu motoka. Olunaku lwa leero ab'ekitongole kino bavuddeyo ne basiima abakozi bano. Omukolo gubadde gwa kubasiima kubawa certificate y'okubasiima omulimu omulungi gwe baakoze, ate ekirala n'okubawa akasiimo mu ssente, ate ekirala n'okuba promotinga kugenda ku ddaala eddala. Ku mukolo guno wabaddewo okusomesa okw'enjawulo eri abantu obukodyo obupya ababbi abazungu bwe bakozesa ssaako n'engeri y'okwewalamu obubbi obw'ekika kino. You find the ATM schema is something which is planted at where you put in your ATM card, the slot where you place in your ATM card. This is a gadget which reads all the data from your card. After that, there is a small pinhole camera which is used to read the data you're putting in for your code. Once this has been done, it can either be transferred electronically through the gadgets they have, or they will come back and remove the same gadgets and come and download them on a computer. Kinajjukirwa nti emabegako abazungu bano baakwatibwa nga bagezaako okuyunga ebyuma bikalimagezi ku kyuma kya ATM Nateete, ate mu kunoonyeza kwa poliisi ne kizuulibwa nti baaliko kaadi za ATM 45 ze baalina wamu ne koodi zaazo. Suhail Mugabi, NTV, Akawungezi.